Okutandikira mu ssaza Ssinga abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu bitundu eby'e Kassanda bajjumbidde okugaba omusaayi mu nteekateeka eyategekeddwa Obwakabaka bwa Buganda. Omusasi waffe Ssebuufu baana ba Kintu yalina ebisingawo. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka bajjumbidde enteekateeka y'okuwaayo omusaayi mu ssaza ery'e Ssingo ekiviiriddeko abakulembeze okutondawo ebifo eby'enjawulo okubisembereza eri abantu mu kitundu kino. Amyuka omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala eggombolola eno eya Ssaabaddu Kassanda Sserukenya Alex ategeezezza nti mu mbeera eno bawaliziddwa okutondawo ebifo eby'enjawulo ku miruka wamu ne ku byalo okulaba ng'abantu tebasimba nnyiriri mpanvu nnyo. Annyonnyodde nti bangi ku bantu bakedde dda era bali ku nnyiriri balindiridde kuwaayo omusaayi okulaba nga bataasa obulamu bwa bannaabwe mu ggombolola eno eya Ssaabaddu Kassanda kwogatta n'eggombolola endala. Nze Mutebiro Nnati. Enteekateeka eno ey'okugaba omusaayi olwaleero eri mu ggombolola za Ssaabasajja Kabaka okuli Mituba 7 Myanzi, Mituba 5 Kiganda, Ssaabaddu Kassanda wamu n'Ekiteregga Bukuya era ng'egenda mu maaso nga bangi ku bannassingo bagijjumbidde olw'ekigendererwa eky'okwanukula omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka. Ndi musajja Muganda era mpulira mu Kabaka wange. Kabaka kasaba nagaba tugaba omusaayi mba nina okugaba. Naye singa baali balala nali sisobola kugaba musaayi gwange lwansonga emu tetumanyi kyo bagenda gukozesa era kyova ne COVID okugemesa COVID era Kabaka yamaze kuvaayo twegemese tuvaayo era Kabaka wanaalagira ensonga nga nzigirawo badde sigawangako ku musaayi naye eddoboozi lya Kabaka liryanzijayo mpeeyo omusaayi. Agange nze Bukenya Paulo kalikwata Kabaka alindaba nze wano gaba omusaayi olw'omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka yavaayo n'atugamba tugaba omusaayi. Singa ekintu kino kibeerangawo nga kiyitanga mu Buganda pulogulaamu za gavumenti zonna ng'eziyisa mu Buganda tujjanga kwenyigirangamu nga kitukakatako okukola ekintu ekyo. Nalubega Aisha ntuusa obubaka bwange eri abakyala mwenna bannakazadde b'eggwanga teri kabi kali mu kugaba musaayi. Omusaayi mulungi nnyo ddala gw'ofunamu nga gwagugabye. Ssebuufu baana ba Kintu CBS FM Essingo. Mu ssaza Buddu poliisi mu disitulikiti y'e Lwenge eriko abasajja 3 beekutte n'ebaggalira nga kigambibwa nti bano baliko olukwe lwe baaluka nga bagezaako okutta omuntu. Okusinziira ku ssekamu wa poliisi mu kitundu kino Muhammad Nsubuga, abakwate kuliko Giriman Joseph, Male John ne Zinda Henry nga kigambibwa nti bano baasooka kudyekadyeka omukyala Sharifa Namaganda ow'emyaka 22 ow'okukyalo Ndagwe mu luka gw'e Nakateete mu gombola y'Ekisekka ne bamubbako ensimbi emitwalo 38 nga bamutiisizza okutta muzadde we. Wabula oluvannyuma omu ku bakwate yakubira n'essimu basinkane naye kye yakkiriza ne bamuteeka mu mmotoka ya buyonjo etannategerekeka nnamba nga kiteeberezebwa nti awo baamutuga n'okumuwa ebiragalalagala n'awunga n'oluvannyuma ne bamusuula mu kibira e Nakateete we yasangibwa ng'ali mu mbeera mbi nnyo. Afande Muhammad Nsubuga agambye nti okuva bano lwe baakwatiddwa kaakano bali ku muyiggo ogw'emmotoka gye baakozesa era essaawa yonna bagenda kuweerezebwa mu kkooti bavunaanibwe emisango egiwerako. Ekivannyuma lw'omukyalo oyo okufuna essimu kw'omu ku basajja nga bamukubira nti nno abaweereze ssente mitwalo 38 oba ekyabo bagenda kubanga batuusaako obulabe muzadde we. Omukyalo oyo mu kupapirira nnyo okw'ekitalo era yaweereza ssente ezo ng'aziweereza ku muntu oyo. Tekyakumaako kigambibwa era abasajja be bamu omu yamukubira essimu okumusinkana ne mu kusinkana oyo tiyamanya ki ekyaliwo tiyadda ngulu mu mbeera nno baamusirisa era okkakkana oluvannyuma ne bamugamba akube amasimu babaweereze ssente era yakola mu mbeera eyo mukyalo yeesanga nno baali bamukanize kumpi baali bamutadde kumpi n'ekibira awe Nakateete mu disitulikiti y'e Rengo nga tategeera bulungi ekigambibwa nno baali bamutuze n'okubanga bamuwa ebintu ebijjako obuwongo mu mbeera eyo. So poliisi tubaganye n'omuyiggo era okkakkana twakutte abasajja abo 3. Nga tukyali mu ssaza Buddu essiga lya Uganda eddamuzi litongozza kkooti egenda okutaawulula emisango emitonotono egy'engassi mu disitulikiti y'e Bukomansimbi okukendeeza ku bantu abadde baddukira mu kkooti ennene n'okubawonya okukandaalirizibwanga mu kkooti. Enkola eno eya Small Claims Procedure yatongozebwa dda mu bitundu bya Uganda ebimu. Bw'abadde ng'atongoza kkooti eno ku kkooti e Butenga, akulira abalamuzi ba kkooti enkulu Principal Judge Dr. Flavia Nzeija awadde
bannabukomansimbi amagezi okweyambisa ennyo kkooti eno batwaleyo emisango gy'engaso egitasussa bukadde 10 n'obusangosango obutono kikendeeze kumujjuzo mu kkooti endala. Ono agambye nti kkooti zino zanguya emisango ng'emisango gisonjola obutasukka nnaku 30 wabula n'alabula ku nguzi mu ssiga eddamuzi n'asaba abantu okuloopanga abo ababasaba ekyoja mu miro. Akulira abalamuzi ba kkooti ezisookerwako e Masaka omulamuzi Charles Iteise asabye Dr. Nzeija asabye kkooti eya disitulikiti ey'obukomansimbi eweebwe omulamuzi owaayo kubanga gwe balina ava Masaka ng'akola olunaku lumu lwokka mu ssabbiiti ekireetera emisango okwetuuma mu kkooti eyo. Ono era asoomozezza bannabukomansimbi ku misango egiroopebwa mu kkooti eno etongozeddwa n'egyo egitalina kuloopebwayo. Banakwambala ekkooti nabo bagule ekkooti y'ekikadde bateekeko ttaayi basiibe wano nga yeetooloola nkuyagenza nkuyambe tubeegayiridde bantu bano mubagobe mubaripootinga omulamuzi ate kkooti open door policy omulamuzi bakarane baffe balagirira abantu abatuufu nekyokukola ekituufu omukifo ky'okubaleka numubalekera emisege gino. Abatuuze basanyukidde nnyo enkola eno kyokka ne basaba essiga eddamuzi likome ku poliisi ku ky'okufutyankanga emisango egitwalibwayo. Amutwalinga mu budde avunaanibwa omusango gwe ate ne baala nagenda okwesala tebajja kwongerezaako kiseeri yamala mukubira akagezi kwewozaako. Bakadde bange mwenna tuli wano mulamuzi nkwanirizza nnyo okutusuulira omwoyo n'oteekayo omutima gwo gwonna n'ebikone byo naawe n'obituleetako wano wansi. Abantu abangi babeera n'ebikole byabwe ne babisirikira nawe bwe bayita n'asiba mukange asiba mukange kuku bannange ne tuyiga wano tubikozese mujja kubeera wano mirembe webale kujja. Mu ssaza Busira abakulembeze mu Kasanje Town Council ne Kajjansi Town Council balabudde gavumenti etuukirize ekisuubizo kya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa nga bakola oluguudo oluva e Nateete ne luyita e Kasanje luulwo Mpigi ng'era luyita ne Nakawuka okutuuka ekisubi lwe bagamba nti lubi nnyo terukyayitikamu ng'ate luyamba abantu bangi. Abakulembeze bano bakulembeddwa mu nnyinentebe owa Kasanje Town Council Saalongozinda Gayira Jonathan era bazinzeeko yafeesi nga basaba gavumenti eveeyo ekole oluguudo luno. Era mukama wange President yatusuubiza okukola Mpigi Kasanje Sazi yatusuubiza okuva e Kasanje Nakawuka Kisubi Yekawuku n'atusuubiza okuva e Nakawuka paka Maya Mulwane Masajja lekenga oluguudo luno lukolebwako kuva Nateete Nakawuka Kasanje paka Mpigi. Era nebuuza President namala okulangira nti oluguudo lugenda kulima mu mwaka bwe guti ate simanyi ekitongole ki kyalemesa okumisa enguudo zaffe zino okuleka zibeera ku mutindo kubanga ezo enguudo ezo zinaba zituyambiddwako wekanga n'embeera ejja kukyuka mu kitundu kyaffe. Bw'otuula kati bw'otambula okuva e Kasanje okutuuka e Nakawuka n'ogenda e Nateete omukyala agenda okuzaala ebyo asanga bizu byereere oba ng'omuntu omulamu oluguudo lukuba paka Nateete ku kakolansi wekatandikira bw'ototula mu muto gwa maaso oba ojja kufuna obuzibu. Kale nsaba gavumenti obanga yenteekateeka gye twawulirako ng'esembedde mutuwule nga bukyali. Ssentebe Saalongozinda asabye minisita w'ebyenguudo Jane Edward Katumba Wamala abataase kubanga bannawakiso bangi babonaabona. Kino kigenda eri gavumenti ekwalagana ebyenguudo era wano nkuba omulanga eri minisita w'ebyentambula omukulu Katumba Wamala musaba nese kusaba mukama wange nze musajjawo chairman wa Town Council ye Kasanje kubira mulanga ojja otuyambe nsaba ensonga zino zisse mu nkola kubanga abantu banateka okwekyangira mu nsi mu kitundu kyabo jabbalabanga abakyamu naye nga tebe batuufu n'osanga bajja kuteekamu n'ebitooke babisimbemu ate tiyagasa aveeyo abantu bagani nti bakoze fujjo naye nga abantu batuufu muganya agali mu luguudo muno mabi nnyo bw'otoba na motoka nsajja Nakawuka Kasanje Road tolusobola Nateete wano wensabira mukama wange otuna oyite mu Kasanje okuva e Nateete olukwateko ojje Kasanje bw'oba osobodde onyoleko paka Mpigi otuna oluguudo lwaffe lufaanana. Simanyi ekitongole kya yuno kiremesezza okulima oluguudo luno era nsaba ogoberere kubanga gwe omukulu mu nsonga zino. Abatuuze bategeezezza nti bamaze ebbanga nga babawuddiisa ne batuuka n'okuwaayo ebimu ku bibanja byabwe nga gavumenti bwe yali ebasabye oluguudo lukolebwe naye nga n'okutuuka kaakano tewali kigenda mu maaso. Mu ssaza Bulemeeza ababaka ba Paalamenti okuva mu disitulikiti y'e Luweero bayingidde mu nkaayana z'ettaka eziri mu muluka gw'ensanvu mu ggombolola y'e Makulubita nga ziviiriddeko abantu abasukka mu 1000 okuba ku bunkenke olw'okutiisibwatiisibwa okugobwa ku ttaka lino.
Omubaka wa Parliament omukyalo wa district y'e Luweero Brenda Nabukenya ategeezezza laadiyo Kyabassa nti abantu abasukka mu 1000 be boolekedde okugobwa ku ttaka mu kitundu kino ng'ate baludde nga bakimanyi nti ettaka lya Bwakabaka wa Buganda era bazze balisasulako obusuulu. Omubaka Brenda Nabukenya agamba nti beewuunyizza engeri bannakigwanyizi gye bavuddeyo ne bagamba nti ettaka lino ate baalifunako ebyapa okuva mu District Land Board ng'ate limanyiddwa bulungi nti Buganda Land Board ye livunaanyizibwako. Naye nga kimanyikidde ettaka lya Butikkiro lya Buganda. N'olwekyo enkya tugenda kuba olukuŋŋaana okwongera okulaga baani abanyaga ettaka eryo okufuula bannansi emmomboze mu nsi yaabwe ate nga babaddeko baziiseeko abantu baabwe ettaka balibaddeko olubeerera naye ate ne wafulumayo ebyapa nti bano be bannannyini ttaka. Abantu ab'olubatu nga 5 abajja n'amagye okuba nga baagala okunyagako ate bannannyini ttaka kubanga ettaka eryo lya Buganda ate bano be balinako obutuuze be babaddeko bawana obusuulu bamanyikiddwa ate gwe n'ojja n'ebyapa. N'olwekyo tugenda kulwanyisa omuntu yenna ayagala okunyagako abantu baffe ettaka mu muluka gw'ensanvu mu byalo byonna. Omubaka Brenda Nabukenya agumizza abatuuze b'ensanvu tinga abakulembeze bagenda kukola ekisoboka kyonna okulaba nga bafuna obwenkanya. Kubanga twakivumbula obuzibu buli wakati w'oyo eyagaba ebyapa nga si yennannyini ttaka kubanga ettaka lino lyerimu ku lye baddiza Buganda lya Butikkiro. N'olwekyo abantu abaliko baliwo mu butuufu kubanga abantu Bassaabasajja era bawa obusuulu. N'olwekyo mbagumya nti abantu bagume ffe ng'abakulembeze aba Luweero tugenda kufuba okulaba nti tebanyagibwako ttaka lyabwe. Nga tuzeeyo mu ssaza Buddu abatuuze mu ggombolola y'e Nabigasa mu disitulikiti ey'Ekyotera nga bali wamu n'omubaka wa Kyotera mu Palamenti Paulo Lukwago Mpalanyi bakoze bulungi bwansi nga beetekerateekera emisinde egy'amazaalibwa ga Kabaka. Omusasi waffe Sozi Ssekimpirwazi y'omu ku beenyigidde mu bulungi bwansi. Abatuuze mu ggombolola eno ya Ssaabasajja Kabaka Mituba 17 Nabigasa nga bali wamu ne ssentebe w'ekyalo ky'erya Buguma Semanda Godfrey nga beegattiddwako ne omubaka w'essaza ly'Ekyotera Lukwago Paul John Mpalanyi bakoze bulungi bwansi mu kitundu ekyo eky'eggombolola y'e Nabigasa n'okugyetooloola mwe bakoledde enguudo eziwerako nga bazibye ebinnya saako n'okuyiwamu malamu. Ddo olutindo olubadde lusinga okubonyaabonya abatuuze mu kitundu kino olugatta Beterehemu ku Luseese nalwo omubaka Lukwago Mpalanyi ataddemu ebigoma n'agamba nti kijja kuba kirungi nnyo abantu ba Ssaabasajja Kabaka abagenda okudduka ennaku z'omwezi 28 okuyita mu nguudo ennungi banaabanga bayambako mu kunoonya ensimbi ez'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya. Lukwago Paulo agambye tinewankubadde kye bakoze si kyekimala kyokka kibadde kyetaagisa nnyo okuteekateeka abantu mu nkola eya bulungi bwansi. Twalowoozezza nti okubeera n'amakubo abantu baffe bayinza okulemererwa okuddukira mu mbeera y'amakubo amakyamu. Bwe nali nva eno ku kkubo ly'e Luseese nga tuva okwogerezeganyaamu n'emikwano gyaffe abakosebwa payipu y'amafuta twakisanga ekkubo wano ewantu wano nga wabi nnyo nga kituufu ekyetaagisa weetaagawo ebigoma. So tulowooza nti okwasaganya enteekateeka ya bulungi bwansi enkola yaffe ya bulijjo ng'abantu b'omu kitundu kino ate era ne Ssaabasajja Kabaka atukubiriza nnyo okukola ensonga bwe ziti. So tukwasaganyiza n'abatuuze okulaba nti wantuteekawo ebigoma n'okugaziyaawo ekkubo n'emmala mu kulaba nti ekkubo litereera. Tulowooza nti kimala kubanga era bw'olaba wakyaliwo ebyetaagisa okukola bingi naye era nkubiriza abatuuze ffenna okusobola twenyigira mu nteekateeka zino ate ne mbaagaliza emisinde emirungi. Nkakasa nti bajja kusobola okudduka obulungi. Ku CBS FM leediyo y'obujjajja nze Sose Kimpirwazi Kyotera. Nga tukyali mu ssaza Buddu ebipya bizuuse ku mukazi e Lwenge yeeyise omuwagizi wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Lukulwe eyasitudde engugu ye yonna n'agikuba ewa nnyini ntebe w'eggombolola ey'e Lwengo ng'agamba nti tajja kusegukawo okutuusa nga bamututte mu maaso ga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa amuttotolera ennaku gy'alabidde mu kubeera omuwagizi we. Omusasi waffe Tomusange Kayinja yalina ebisingawo. Najjuma Zaamu ow'Ekajja Lubanda mu muluka gw'Ekyawaggoonya mu disitulikiti y'e Lwengo yasitudde engugu ye n'abaana be n'agikuba ewa ssentebe w'eggombolola y'e Lwengo mu NRM Kizito Lawrence
n'agamba nti tajja kuvaawo okutuusa nga bamututte mu maaso ga Pulezidenti Museveni, ng'agamba nti mu 2018 mu mwezi ogw'omwenda baayokya ennyumba ye nga bamulanga okubeera omuwagizi wa Pulezidenti Museveni. Ssentebe w'eggombolola y'e Lwengo Kizito Lawrence yasabye Ssaabaminisita Robinah Nabbanja oba omukungu alwanyisa obukenuzi mu State House Kano Edith Nakalema banone omukyalo ono bamutuuse ewa Pulezidenti Museveni. Wabula abakulembeze abamu mu disitulikiti y'e Lwengo ebya Najjuma Zaamu babisambaze ne bagamba nti omukazi oyo mulimba nnyo era alina kyabala ng'ali wamu ne ssentebe w'eggombolola ya Lwengo Lulo Kizito Lawrence gye yaddukidde. Bano bategeezezza CBS nti kituufu ennyumba ya Najjuma yajja nti naye kyazuulibwa nti kasola ke kaakwata omuliro ennyumba ye nejja nti naye tewali muntu n'omu yagyokya nga Najjuma Zaamu bw'agamba nti baagyokya lwakubeera muwagizi wa Pulezidenti Museveni. Bano bagambye nti si kituufu nti Najjuma Zaamu asula bweru nga bw'agamba nti kuba waliwo abamusondera ssente ennyumba eyo n'agizaawo era mwasula okuviira ddala mu 2018 kati gy'emyaka 3. Ekirala bagambye Najjuma Zaamu mu kiseera kino ye mumyuka wa ssentebe w'eggombolola ya Lwengo Lulo ng'ate yaddukidde wa mukama we Kizito Lawrence ye ssentebe w'eggombolola eno. Ne bagamba nti ababiri bano bandibanga balina akazannyo k'ebyobufuzi n'ebyenfuna ke bali mu kuzannya. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.